Mu mawulire ge tulinawo omutemu agambibwa okuba nti ye yali emabega w'okutta Kaweesi oba omu ku batemu abaatemula Andrew Felix Kaweesi eyali omwogezi wa poliisi y'eggwanga erya Uganda, kigambibwa nti agenda kubeera ng'asalibwa omusango oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'amiisinga kooti oba ng'amiisinga entuula za kooti. Kati kigambibwa nti in his absentia nga taliiwo bagenda kubeera nga kooti mu ggwanga erya Uganda emusomera omusango ogw'okutta Andrew Felix Kaweesi n'abantu abalala be yali nabo mu mmotoka. Kakati gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV naddala gwatanaba kuba ng'osubscribinga. Nyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba nga tutaddeyo. Nja kuzzaako ko emabega gwazza mpuliriza era gwazza tugoberera ng'ogoberera n'emboozi zino kakasanga byenjogerako obijjukira bulungi nnyo ate era obimanyi bulungi nnyo. Kansooke nkuzzeeko ko emabega. Zaalinga ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 2017 Andrew Felix Kaweesi yali omwogezi wa poliisi y'eggwanga erya Uganda ku mulembe gwa Kayihura nga ye IGP oba Inspector General of Police. Andrew Felix Kaweesi yakubwa amasasi mita zaalinga 10 okuva mu maka ge we yali asula era nga yali ne driver we amanyiddwa nga Geoffrey Wambeo, ono naye teyasimattuka. Kwaliko bodyguard amanyiddwa nga Kenneth Erau, ono naye teyasimattuka. Baakubwa amasasi agawerera ddala gesinza na kuwa muwendo wabula nga bonna tebasobola kubeera nga balutonda. Andrew Felix Kaweesi oluvannyuma lwawo n'alangirirwa era nekifuuka official nti bambi eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda yali amaze okubeera nga kkirira ezirakomwa, yali amaze okubeera nga attibwa abazigu abataategeerekeka. Abantu bangi okuva ku lunaku olwo bajjanga bakwatibwa, omwali abasajja abasiraamu, omwali abasajja abaki, abantu ab'enjawulo baakwatibwa mu musango guno ba mu bino ebyekuusa ku ebyo ebigambibwa nti ku kufa kwa Andrew Felix Kaweesi nti baali balina oboolyawo kye bamanyi ku kufa kw'omugenzi Andrew Felix Kaweesi. Kakati wenjogerera gwampuliriza naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga. Nyongera okukutegeeza nti omu ku bantu be bagamba nti ba suspects, omu ku be bagamba nti y'omu ku batemu abaatemula Andrew Felix Kaweesi wetwogerera bagenda kumuteeka emabega, bagenda kubeera nga bamusalira omusango kyokka omusango bagenda gumusalira taliiwo. Sooka omala okusubscribinga tubeere nga tweyongerayo ffenna mu mboozi gye nkuleetedde ate olunaku olwaleero gwatanaba kubeera ng'osubscribinga. Bw'obanga omaze okusubscribinga genda mu comment section obeere nga ate oteekayo bubaka ku nsonga ezo nga bwe mba nzikuleetedde. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okutuusangako update ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Nkugambye okuva ku lunaku olwo abantu bangi bazze nga bakwatibwa, bangi bazze nga bavunaanibwa nga bateeberezebwa okubeera nti balina kye bamanyi ku kufa kwa Andrew Felix Kaweesi. Kati amawulire ge nnina era ge njagala okuwanga olunaku olwaleero, ekiwandiiko kino kyafulumya olunaku olwajja olwokusatu ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 era kye njagala okuyitirayitiramu ekiraga nti Andrew Felix Kaweesi omu ku batemu abateeberezebwa okubeera nti balina kye bamanyi sinakindi okubeera nga beebatta omugenzi Andrew Felix Kaweesi agenda kubeera nga asomebwa omusango oba nga asomebwa ekibonerezo kyokka ekibonerezo bagenda kimusomera taliiwo. Nkugambye amaze emyaka 6 ng'amiisinga entuula za kooti oba nga adojinga kooti. Kati bagamba bagenda kubeera nga bamusomera omusango oluvannyuma lw'emyaka 6 nga bwe njagala owulirize naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga. Atanaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati wuliriza ekiwandiiko bwe kigamba. Man accused of killing Kaweesi to be tried in absentia after missing court for 6 years. Omutemu agambibwa okuba nti yatta Felix Kaweesi agenda kubeera nga tryingibwa mu kooti nga taliiwo oluvannyuma lw'okumissinga kooti emyaka 6. Jjukira Andrew Felix Kaweesi nkugambye yattibwa ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa kusatu omwaka 2017. Kati kitegeeza 2027 gyegenda kuba nga giwera emyaka 10 nga Andrew Felix Kaweesi yakubwa amasasi agamuttira. Wulira mu kiwandiiko bwe batugambye. The International Crimes Division of the High Court in Kampala has ruled that one of the men accused of killing former police spokesperson, Assistant Inspector General of Police, AIGP Andrew Felix Kaweesi, will be tried in absentia after evading trial for nearly 6 years. Ekitongole kya International Crimes Division, ICD, ekya kooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala, kyaluulinze nti omu ku basajja abateeberezebwa okubeera nti baali mu kutta kwa Felix Kaweesi eyali omwogezi wa police ate nga ye yali amyuka Kali Kayihura, Assistant Inspector General of Police AIGP amanyiddwa nga Andrew Felix Kaweesi. Kigambibwa nti omusajja ono agenda kubeera nga abeera tried in his absentia oluvannyuma lw'okwewala kooti emyaka 6. Kakati simanyi bagenda kumusalira omusango
bamusibe kubanga already taliiwo omusango bagenda gumusomera in his absentia kyesimanyi bagenda gumusalira bamale bamusibe oba bagenda gumusalira gubeeraawo nga nenanyini musango taliiwo. Balyejjusa Burhan Kalyango alias Masiga will be tried in absentia after he failed to attend court ever since he was granted bail almost 6 years ago. Kakati bagamba nti ono amanyiddwa nga balyejjusa Burhan Kalyango, musajja muganda teweerabira, musajja musiraamu teweerabira, baali bamukazako erinnya lya Masiga. Kigambibwa nti nga taliiwo agenda kubeera nga avunaanibwa era kooti egenda kumusalira omusango oluvannyuma lw'okuba nti yaweebwa bail n'ateebwa emyaka giringa 6 egiyise omusajja ono taddangamu kulabikako era kigambibwa nti yabulawo. Kakati kooti yasazeewo bwetyo ebeere ng'egenda maaso n'okuba ng'emusomera omusango newankubadde agenda kuba taliiwo. Kalyango, who was jointly charged with 7 others, faces charges ranging from terrorism, murder, aggravated robbery and belonging to a terrorist organization. Ono ne banne abalala nga 7 bafeesinga emisango egy'obutujju, egy'obutemu, egy'okubbisa eryanyi, obutujju terrorism, obutemu murder, okubbisa eryanyi aggravated robbery, n'okubeera ng'alina akakwate ku bubinja obwabayeekera naye tebabumensioninze wano baka ADF oba ka Al-Qaeda oba kabinja aka Al-Shabaab oba kabinja aka M23 akabinja tebakamensioninze naye nkugamba ejjukira waliwo bangi abazze nga bakwatibwa ku bino newankubadde nga bo babadde nga bateebwa ate nga bo balabiddwako nga bannyonnyola n'ebimu ku ebyo ebyabakolebwako oluvannyuma okubeera nti baali bamaze okubeera nga basibwa emabega w'emitayimbwa ku nsonga ez'okufa okwa Andrew Felix Kaweesi. Kakati wuliriza. The decision to proceed without Kalyango was delivered by a panel of justices including Dr. Winfred Nabisinde, Susan Okalane, Richard Wenjuli Wabwire and Dr. Andrew Bashaija alternate. Okusalawo kuno kwatuukiddwako abalamuzi ba kooti ab'enjawulo nga mu bano mulimu oba pano y'abalamuzi bano kwabaddeko Dr. Winfred Nabisinde, kwabaddeko Susan Okalane, kwabaddeko Richard Wejuli Wabwire ne kubako ne Dr. Andrew Bashaija. Bano be baatuuse ku kukkaanya kuno ye pano y'abalamuzi bannamateeka abaakoze okusalawo kuno nti ono newankubadde yadduka twamuwa beyiro bw'atyo n'aba nga yadduka mu ggwanga erya Uganda ate ne yeewala kooti okumalira ddala emyaka egigenda mu 6 nga taddangamu kulabikako. Twagala omusango gwe tugusale tubeere nga tugumusalira newankubadde agenda kuba taliiwo. Omusango guno nga gwekuusa kufa okwa Andrew Felix Kaweesi. Uliza we bagamba. The judges noted that Kalyango had effectively waived his right to be present at trial through deliberate abscondment following the 2017 assassination of AIGP. Felix Kaweesi sent shock waves through the country. Ulira we bagambye wano nga balulinga mu rulingi yaabwe ekiwandiiko kino kyasomebwa ekiti. The respondent's failure to appear in court, abandonment of known residences and severance of communication indicate that she has absconded. This act effectively waives his right to be present and to be heard at his trial. Nti okubulawo kwe n'obutabaako kyannyonnyola bano bagamba nti kiraga bulazi tebaolyawo n'omusango alina kyagumanyi era guyinza n'okuba nga gwamusinga kubanga ate gwe lwaki yadduka. Kalyango was granted bail on August 6, 2019 under strict conditions requiring him to report to court every month. However, he disappeared soon after the patrial stage, prompting the issuance of criminal summons on multiple occasions. Omukulu ono amanyiddwa nga Kalyango gwe nkugambe Burhan ateeberezebwa okubeera emabega w'okutta kwa Felix Kaweesi. Bagamba ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana gwa 2019 kati egigenda okuwera emyaka 6 egiweze. Omukulu ono nga yadduka yaweebwa bail ne bamuteerako n'obukwakkulizo era nga yali alina okweripotinga ku kooti buli luvannyuma lwa mwezi
ekintu kyatakola era kigambibwa nti ono yabulawo era oluvannyuma okumuwa bail ngenda kusomeza mukago mwezi ogw'omunana 2019 teyaddamu kubeera nga alabikako. Kino ne kireetera kooti okumanya nti oba oliawo waliwo ekiri emabega wa kino, waliwo ensonga lwaki adduka n'ebirala ebifaananako bwe bityo, era kyandibanga kino kyekigenda omuviirako obuzibu abeere nga omusajja oyo agenda kubeera nga avunaanibwa newankubadde nga taliiwo. Omusajja yandibanga agenda kusibwa ku musango ogugambibwa okubeera nti alina kyamanyi ku kyokutta Andrew Felix Kaweesi, omusajja yali omwogezi wa poliisi ate nga ye yali omumyuka owa IGP ebiseera ebyo eyali amanyiddwa nga Kale Kayihura. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gyotulabira naddala gwatambula naffe ku mukutu guno atandaba kubeera nga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu kwabo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffena nga sinava wano nzikiriza nkujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wena alina ensonga ez'enjawulo ezikutawaana ayina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya nga weetaaga okuba nga oyambibwako ku nsonga ez'enjawulo mutuukirire musomi wa dduwa simusamize ennamba eri 075785 akutegeeza nti osobola okumukubira direct, osobola n'okumusanga ku WhatsApp ensonga ne muba nga ate muzoogerako oba oliawo naaba nga kukwasaganyiza ku ebyo byonna bye weetaaga okubeera nga kukwasaganyiza. Kakati wano wenjagala okuba nga nkuleka tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako kubanga amawulire gakyali mangi nnyo ate ku mukutu guno tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tugakutuusaako.